kubeera nga totulaba nawosa okubeera nga totulaba tutandise lazza njato njawo otumirako ku bantu bonna nga gwe omwaka guno tonnaba kulaba ku nnyama ng'ennyama tennaba kulinnyako mu lujjalwo oli awo tobitegeera twagala kubuuzaako lweba erinnye mu lujja ennyama nga tennalinnyako mu nnyumba yo ala nairi ne gwanga olema ola nnyo okubeera nga tukwaniriza mu programu ekyasuza okubeera yakabi ebifa mu katale what happens in the market tuli mu katale ka Ssaabasajja Kabaka ak'e Wakiso wetukoledde olunaku olwaleero jjukira tutambula emikono gyaffe aba MTN abaga nti enkola ya MTN Momo Pay yeriko kiki olina okukola bw'ojja mu katale totawana kujja na sente mwewala okutambula ne sente ebintu si birungi nnyo ebyokutambula ne sente ojja otambula nazo ate ojja otukabirire otandike okuwayiriza abantu b'oku byalo gy'oyitidde ab'ewakiso basala ensawo zanadde mpita enansala ne bansala ensawo ebyenkola yavuddewo ate okugyegattako kyangu nnyo olina kubeera nankola na ID oba gye tuyita endagamuntu bw'oba n'okuba n'endagamuntu yo then nga weewandiisa okusobola okuba nga ate tukufollowinga bulungi nnyo ng'okozesa enkola ya MTN Momo Pay mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi gwagina saagala wera tukunyiga *655* n'oteekako 3 then hash enkola n'obeera ng'ogigoberera ya bwereere bw'ojja mu katale nga wano okubaako by'ogula ozze ndabika wali omubisi gw'enjuki oyinza okujja ogula omubisi gw'enjuki gwo wano ng'okozesa enkola ya MTN Momo Pay ng'onyiga *655* n'oteekako 3 hash nga bakuwa omubisi gwo ku nkola ya MTN Momo Pay obutale bubeeramu abakyala abalabikako bebeereyo ne mugamba simanya obutale ababeerayo bakazi bafeedinga nga tebategeerekeka abayalemwa bebi tunula mu kamera wali ensi eyerolere siza laba chana so tunula bulya mutubanyizo gatine namulabye buli kyomutunulako kyekyo bw'otunula ku njala zeezo tolemwa balaga nti olemwa bw'otunula ku njala ze tolemwa oba za bigere kati bw'otunulira akasusu tolemwa ategedde kuleka buli womutunuulira wonna yentuule ku ki kanfude wano akatebe genda nga sinyumizaako nayo omwana w'abandi sooka ogire bwoti sooka oyambale akantu kano tufaanagane nyinza nozikuwa n'ogabira b'oyagala bonna nga gwogabe sooka oyambale bulungi nnyo Steve omwana Steve otunulako wali mu kamera abantu ne balaba omuntu gwendi naye ala tuli mu katale ka Ssaabasajja Kabaka ak'e Wakiso wenkoledde olunaku olwaleero oli otya okikola otya ekyaki okunyirira bwotyo ayinako n'akalevu kamu kokka ayinako akalevu kamu weekati ndowooza okakuumanga katiribiri ako kategeezaki omukulu takalabanga mukulu kyoba toyina mukulu ataddawo okulaba bulevu takwetegereza ayina ebibye ge mukyalaani mukyala Kidomoole yege mukyala Kidomoole Kidomoole lya mwami ya mwami yakufunira guno omudaala ye nannyini mudaala guno musisinkana wano ekidomoole mukatale mwe tweyagalira mukatale kyolimba ate nimbye babuuze nabo babimanyi oli otya mukyala Kidomoole yendi mugamba muti eyo Kidomoole neetaaga omwebaza ate omulimu gwakola gwanjawulo nnyo kakati aliwa Kidomoole oli nkayi aliwa Kidomoole jangu baaba jangu Kidomoole gwirindako kakati Kidomoole asuubula n'aleeta gwe n'okola nze n'entunda omulimu ogusanze otya omulimu era si mubi ate nyongo amaaso ogampa wano nga teweebuzaabuza kankukwatire wano omulimu ogusanze otya omulimu si mubi ate si gwe mulungi mubeeramu yeeyo oli mu bakazi abaddugavu tebakwatirwa ennugu ate ennugu eyaki yalabika bulala bakasitoma bonna bwe bajja baddukira buwo kuba abasajja bonna bateeka okuba bagula wano oba Kidomoole yakutegawo butezi Kidomoole mwami wange bubaka ki bw'omuwa
yono kidomole Madema kidomola ayingiddewo bwaka kibowa abakyala abalabikanga gwe nenga balowooza nti alina kulera ngalo guno omulimu yekuzunga sinabagenda kizigo nakyo mwe tuyinza okugira bweti nga mulimu ekizigo ekitonotono gwolaba ki gwolaba ki kolaba oti ndabe kandabe nene nakyo wakakiwo abakyala abalabikanga gwe abalowooza nti kino eminoojokola tebasobola gikola obubaka bwembawa bwabutanyoma mirimu teri mulimu gutavaamu ssente era n'abo abali ewaka abati okukola okutandika bajje bakole teri ssente zitamala ssente zonna ziba zimala kati gwe kikoze otyo guwangaaliramu naawe okeerewa ojja like okeera nnyo ng'abakyala abalala oba omukulu asooka n'akuyambako nga tayagala nnyo osumbukane olumu nkeerewa bwentyo n'akuyambako mukulu kidomole twagala kwebaza njagala gabaku aprons zino nzigabira abakyala ate nga za MTN nkola ya MTN momope osobola okubeera nga ate otambuza bulungi gyambalirewo bulungi nnyo ate obeere ng'otambuza bulungi ekintu oli otya okola ki mu katale ka Ssaabasajja ngenda basangayo ku midaala okola ki mu katale kano neguluusa kubanga ndi ku ttaka lya Buganda akatale kano okoleramu biki ntundiramu nnyaanya butungulu byonna era byolaba vegetables zineeno wakayingira muddi akayingiramu nga nkyali mwana muto nga nkyayunka n'okuyunka nkulidde muno nyoko yali muno balogobamu abalebeseza sekulima kwakati oba wayonkera muno ng'era mwoli era nga mwendi kitegeeza tunywezezza ekintu kino ekino mukinywezezza kitulimu 5 ekigezo naawe ogenda kubeeramu ozaaliremu abaana nabo bafunemu ebifo ate era nyino guno omulimu nyino gubatendeka bagukole ogusanze otya tunagufunamu buzibu kubanga mwe tulya buli kimu kitugezeza kiva mu katale omwami bwonna n'aliruddawa agula mu katale omwami wamufunamu n'omwami namufuna mu katale ye mwami ani tuli ku Terefayina wetukoledde olunaku olwaleero njagala tuleke mwenanga munekanikanye mu aprons za MTN enkola ya MTN mu katoli kisoko gye ndabanga bakozeemu omulimo mandabanga gwe bakozeemu omulimo siba bulungi nnyo apron okola ki mu katale ka Ssaabasajja otunda menvu galiwa leeta ku menvu abantu balabe ekyotunda mu kamera leeta ku menvu abantu balabe ekyotunda mu kamera okola ki mu katale ka Ssaabasajja Kabaka gwe bosi wa bosi kati gano galeese tugatwale oba otulaga bulazi wangi tubalaga bulazi ayagala kutulaga bulazi naye nga taleese tugatwale oli bulungi sebo oli mutooro ndi munyankole oli munyankole kati ninje ndobuuze ku bantu biitu mu Runyankole abantu mwena nimbalamusya mu Runyankole mwasiiba mwasiiba kulungi muliyo tumwine buzibu ninye mukigowo mu katale ka Wakiso ndiyo tinyine ensonga nashemererwa munonga kuvugana n'aba BBS Terefayina mwebale kubayo nituze kugabugana nyencha ebyaddala mujje muwagira omukiga omukatale ke Wakiso amenvu ge malungi ekyamazima ndaba gali ku original sifiya segedi kanzija ku mudaala gwo tubeere nga tukikwasaganya otya mami ndi bulungi sebo gwe muddugavu gwe naalabye mu katale kano akaago lwaki tewenyigira mu byakizigo ebyekizigo ebyo sibyagala njagala kubeera ku nakyo mulimu omukazi gwe manyi muno ng'ali ku kizigo bayitirivu ngaani
gye bali eyo naye bebaani ng'abasinga tuli ku nakyo kuba tulya ebibala byaffe bino bitukola akasusu tulya ku kedoono ne tulya ennyaanya tulya bintu ebiriko konna weekali tunywa ka hibiscus tetunywa bisooda bya butwa soda abawabutwa abawabutwa naye bino birongoosa mu mubiri byozaamu obutwa mu mubiri n'olya ku kanyaanya akabisi n'olya ka green pepper kakedo tukalina ne biryoka bitukola akasusu nkalaba keeko kaliko oligino ze mukyala Betty omukyala Zabeti gwendi naye mu katale ka Ssaabasajja jajja Norini jajja w'abaana mu katale Wakiso naguli ogw'emicungwa omudala gugwo byonna tukola byonna tubawa ebibala abantu balya kamukene kano nako kaba kalungi okikola otya okuba n'emidaala ogusukka ogumu mu katale omudaala kiva mu nkwata ya bintu olina okubeera ng'ofuba nnyo okulaba ng'okuuma kapito okulaba ng'ebintu obitundira mu mbeera gye bitambuliramu n'otadoomoola osobole okulaba ng'ovaayo kuba kati ebintu bya bbeeyi sente nnyingi olina okukuuma kapito tolowoozaamuko nti gwe omu kubalemesezza abantu abalala okujja mu katale kubanga emidaala gwe oyagala emidaala egisukka mugumu nga gwe weeka abalaba n'akolera ku midaala ki abantu bonna bajja kukola emidaala mwegiri mulimu n'emyereere naye kwegamba obalaga nti omuntu alina okuba omukozi okulaba ng'abaawo kuba bw'obeera n'obuntu obutono olina mudaala gumu oluusi enkulaakulana egaana naye kati buli kimu bw'okiteekawo ne kasitoma bw'ajja buli kimu alaba nga weekiri era n'ofuna abaguzi mu bungi n'obeera ng'otambuza ekintu ebintu obisuubulawo okubireeta mu katale Wakiso ebintu mbisuubula kakiri nakasero owino obutale bwonna tubusuubulamu ki ekisinga okutambula abantu b'Wakiso kye basinga okukozesa ebintu byonna kasita kiba nga kinyirira nga bw'obiraba bino biri ku mutindo era n'abaguzi babigulira ddala bulungi kasita obeera ng'oleesa ekintu ekinyirira jjajja Norini njagala otumire ku mulenzi sirina mulenzi munnange naye ntumira baganda bange nentumira abaana bange nentumira bazzukulu bange bonna gye bali abako n'ab'emikwano mwenna mbatumidde ndowooza muwulidde nnyo bulungi jjajja Norini mwenna abatumidde abako teyeerabidde bako ku kyalo Gombe gye mbeera baganda bange namuŋŋoona bonna mbatumidde kankuwa apron eya MTN obeere ng'ate okola emirimu ey'enkadde ogisuule saagala kusanga nayo wennaakomawo mu katale kano ne bakasitoma bange bonna abajja okumpagira ku mudaala wano nti bongere okujja okumpagira nsobole okukulaakulana kati bagambire ddala bakozese enkola ya MTN Momo Pay bakozese enkola ya MTN Momo Pay bajje batuguleko ebintu tujja baguza bulungi tetujja baseera tujja bawa ebintu ebirungi ebiri ku mulembe ebiri ku mutindo kyoteeka ku mudaala n'omuntu n'alaba nti kyekyo kale tuli ku BBS Terefayina we tukoledde olunaku olwaleero tuli mu katale ka Ssaabasajja Kabaka ak'e Wakiso gyendi okulaba nti obulamu butambula bulungi njagala kuwa apron simanya naawe oli munyankole gw'oli muki mukazi muganda gwani amannya go yenze mukyala namusoka Aliet namusoka Aliet tunula bulungi mukame namusoka okakasa oli mukyala muganda weddira ki namusoka ze neddira mamba oli banamusoke baba mamba eryo lyo ndyesigaliza eryabe mamba kwata apron zino obeere ng'ate naawe oyambalako akatale kendimu njagala gaba apron zino ziggwewo njagala kubeera nga ngaba apron zino abantu bonna babeere ng'ate bazifuna za MTN tuga nti enkola ya MTN Momo Pay yeriko gye tusobola okubeera ng'ate tukozesa obulamu ne tubeera nga tubukyusa mu ngeri emu oba endala teri agenda kujjako sente kayo omusajja ogenda Jesi gw'oli bulooka oli otya gyendi ogamba otya bitambula biti bwe bityo kati gw'okola ki mbakazi owaayo nange abakazi banna tuffe tubazaalamu abaana ensonga lwaki mbabeeramu nga wadde ndi omu kubaddukanya akatale kano gwe ssentebe esebo naye mbeeramu era nga bw'olaba era ne tukola emirimu egy'enjawulo empooza gye mujja ku bantu mugissaawo Museveni yayimirizaamu obutale bwonna obusinga kati wano twatuwa ground rent yayimiriramu olw'okuba tuli mu kuzimba ate kaliko olaba akapya kati wano bakayita Wakiso Central Daily Market koolimu era oli mu basuubuzi baffe wano koze kyamaanyi okuba wa apron
n'enkola ya MTN eyo ya momope bagita memope Momope. nungi tetugirinako mutawa kakitegeeza abakolera wano bakolera bweti balina kye basasula wa basonda sente zigula midaala gyabwe wali kati kali tukasuubira kuggwa ddi omwaka gwa 2024 tujja kuba tukamaze kawedde era tusuubira pulezidenti okujja okkaggulawo twakimutegeeza dda omukyalo omudde bwagambe mubasalire neku ssente nati gavumenti valuwa yavaluwinga emidaala buli muntu agufunira ku miliyoni 5 okumala emyaka 3 mu emeka sente ezo nga zabuliwo sente si zabuliwo osasulako emitwalo 5 ezisigadde ozisasula mu mpolampola lindako miliyoni 5 ze bavaliwinga omuntu okumala emyaka emeka emyaka 35 kitegeeza omusuubuzi buli mwezi ayinza okuba asasudde 35,000 buli mwezi bw'obalirira emyezi 4 mu ameka omudaala guba gufuuse gugwe okuva wagutuuliramu mpaka emyezi 4 mu ameka mubanga abamuwadde liizi ya miliyoni 5 asasula n'abeerawo ebbanga lyonna okumala emyaka 35 ng'atudde mu mudaala gwe kati nze bwe mbanga mbawadde ssente ezo nyinza okuleeta omuntu wange ne mupangisa ssente zenjagala zonna gwe ng'omaze okwegulira omudaala gwe oli waddembe okupangisa ku bbeeyi yo gy'oba owulira gy'oyagala naye ate mu budde buno omukisa gw'abano abasuubuzi baffe bano abakola ki abaliwo temulowoozaamuko nti abantu omwe ayinza okutuuka ekiseera n'ajja mu katale muno kuba namwondabyemu emidaala emikalu n'ajja n'agula omu emidaala egiwera n'atuuka mu maaso eyo ye n'agufuula omulimu ng'apangisa abantu ku ssente eziri waggulu yensonga lwaki era amannya buli linnya erifuna omudaala lyayita mu procurement committee akakiiko ka disitulikiti buli muntu afuna omudaala gwe gutya ate abasuubuzi abali wano 567 bagenda kumala kufuna tusooke tulowooze ku balala abanaakola ki abana ababazze ekyamazima abasajja balina enteekateeka nnungi bw'obanga omuwuliriza bulungi birimu procurement birimu okuba nti abantu abasookerwako baawano ate bwe kijja nti omuntu omudaala aba agugulidde ddala ekyamazima enteekateeka nnungi katulowooze nti enaabamu obwerufu obwerufu mwe buli bw'amaanyi nga tukolagana wamu ne mmeeya w'ekibuga Fredison Mukalazi atukoze bulungi tawuni kiraka Kasibante Livingstone batukoze bulungi tuli ku peegi etya emu ne ssentebe wa disitulikiti awamu ne bakansalazi baffe tuli ku peegi etya ku nsonga y'akatale sigenda kusingako nnyo wano nkakasa akadde keeko mugana we balinye okubeera ng'ate tukola obulungi bwe buti mugana we Steven thank you so much bwe nti wemaliriza n'omu ku bakulembeze b'akatale kano akubuulidde mwaka gwa 2024 ndowooza that is next year basuubira okuba nga akatale bakaya akatale nkalabyeko kakyali mu bibaati naye nga kakomerere bulungi nnyo ndowooza bakyamaliriza kusiiga akunnyonnyodde emitendera gye bayitamu okuba nga ate omuntu afuna obwannannyini ku mudaala okugenda okubeera mu katale ako eriyo abantu nga maliriza abalina muno omudaala ogusoba mugumu mugenda kikola muti eri kizibu eri erinnya lyagendayo erinnya litya limu teri muntu ayinza kufuna midaala emeka ebiri nga nze nakanjako maturate ate era nenziramu nakanjako maturate tekisoboka ayinza okuwandiisa omwana we okugjako ng'ayise mwana we naye ate omwana ateekwa okubeera ng'alina nnangamuntu emukakasa ti akuze asobola okubeera ku mudaala n'akola ki n'akola naye ng'omudaala buli muntu afuna omudaala gwe gutya oba oyagala dduuka litya oluvannyuma ne tulowooza ku balala abagenda okujja kuba akatale kagenda kubaamu emidaala 100 bimeka olwaleero tuliwo abasuubuzi 5 kagamu meka mu 7 sigenda kusingako nnyo wano nja kukomawo ku mutendera ogwo ate omukulu ayongera otunnyonnyola bulungi ddala ng'akatale kaguddwawo tubeere nga tutambuza ensonga eyo mu ngeri ekyasinza okubeera ey'akabi mwebala kubeera ng'ate mutulaba wonna we musinzira okubeera ng'ate mutulabira birungi byereere bye mbaagaliza Ssaabasajja Kabaka awangaale.